Amisi Kigundu yabadde yerega n'Obwakabaka bwa Buganda ku nsonga z'ettaka. Nze ngambira ddala Amisi ettaka watuukidde okubanga yerega n'Obuganda kitegeeza amataka g'abantu mangi nnyo gakoze ki gatutenga ayerimbika mu makooti nti nze nja kuwoza. Ex-Vice President nkusaba ebintu bino wibanga kooti yasaze n'esala bwetyo mu bisotinge nga family bikomaawo olw'ensonga tuswala. Twayagalanga nnyo ogenda okulaba Queen era nze gola abansi b'ennaku 3. Si papa polisi yakakasizza bakote n'ebizibiti oli mubbi naye njagala nkubuulire gwe bakwatira mu kitundu yabaki kati saawayo okoze byonna byokola but it is your time. You've tortured people, you've done things. Kati olaba government etuse n'ekwefuulira wakuba amasasi teri yakwatako ate ku luno wabbye bubi ate oli mubbi fala obotya n'ogenda n'akasimu n'ogenda n'essimu n'emmotoka biki n'omukazi ebintu byasobola okutwakinga ne bafuna oli fala tikula sumulula byonna ebyansiba obwedda sinsitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo ne original Benja tobasuwa oli ku NEKOZ TV program jola bagiyita Fumita Emboozi. Tuli wano tuwayawayamu ne mikwano gyange ne baganda bange tuwayawayamu wano kubimu ku bintu ebadde byapeninga stories ezibadde zapeninga over the week. Sawa ino kye tuliko tuziisaamu ku maaso nga betufumita muko gawona naye mwana nkanfumita mu kabuzi onyumirwe muko ku kyabaddewo. So tuli wano ne baganda baffe tuwayawayamu tuwanyisiganya ku birowoozo buli omu ayogera endowooza nga bwalowooza oba ekintu nga bwakirabye wiiki eno. Mu mbeera eyo twalabye minisita omu ku baminisita b'eggwanga yavuddeyo n'ayogerako eri eggwanga n'agamba bannayuganda bonna abali mu nsi z'abawalabu okusingira ddala abali e Dubai, Abu Dhabi, ebitundu ebiriraanyeewo gavumenti yavuddeyo egenda ng'eyamba kuba yogerezeganyizza ne gavumenti y'abali aba United Arab Emirates n'egamba nti egenda eyamba bannayuganda bonna abali e Buwarabu aba batacyasobola kubanga beyamba mu ngeri emu bendala financially mu byensimbi nti boba for example boba bagende Buwarabu ngogenze ku visit visa yo negwako for example singa baba wasasula emitwalo 5 omwezi osegeera ogenda berawo omwezi mitwalo ga 5 gaggwako dda nowe kukuma samu yeyo nowe buzabuza ebbanga neliyongerako sente nezeetuma ebbanga neliyita nomalayo emyaka mwana ttungo oli Buwarabu eyo nga abantu balowooza oli mu kukyeyo okuba kumbe gwe oli mu kwekukuma bwekukumi oliyo irigale osegeera. So government yavuddeyo neyogerako ne government y'Abawarabu abo abali mu buyinza ababuyinza neyogera nabo ne batuuka ku nzikiriziganya ne bagamba nti Munnayuganda yenna ali eyo ng'alina ebbanja for example bakubanja obukadde 4 mu 5 bukadde 5 tolina wabbusasulira oba wadduka weekwese government evuddeyo nga eyagala kuyamba ekuze ku bwabobe e Uganda ku butaka wano basobola okuza mu mirembe osobola okuba kutandikira n'okweyiyo otandika obulamu ove mu bulamu bw'okwekukuma n'okubanga obulamu butambulira ddala oba bugenda bulungi mu maaso. So minisita n'alikwestinga bannayuganda abali eyo nti bw'oba oli eyo waliwo pick up points ze bataddewo lwakuba saazikulaminze bulungi mu mutwe naye baliwo pick up points ze bataddewo osobola okukiresearchingako n'ogugulingako n'olaba interview ya minisita eyo fully interview bagambye nti osobola ogenda ku pick up points ez'enjawulo eziri mu nsi ezo noba ng'osobola okuyambibwa okomewo e Uganda ennyonyi bagenda giteekawo ezze bannayuganda bonna abawulira nga gw'owulira okooye okutulugunyizibwa eyo okubeera mu mbeera ey'okwekwekereza osegeera omukisa weegulye okukoma wewaka mu mirembe ng'oli mulamu olw'ensonga bye tuzze tulaba mu maaso oba bye tuzze tulaba mu mawulire mu ggwanga ng'abantu babakomyawo bamaze okuzaawa. Baganda bange kabatanye ku nsonga eyo babawe views zaabwe n'engeri gye bawuliddemu bako minisita bwe yasuddewo. Katandikire omukulu neyanza akakisa kano omulundi omulala. Nze ndowooza nti gavumenti ebeerese initiative nungi nnyo okutaasa abannayuganda baffe bakomewo kubanga bw'ogenda kulaba Abawarabu abo mu myaka nga tetunazaalibwa 1900 1800 baali bajja wano they were traders ekyabaleeta wano ku tradinga mu myaka egyo nga batwala slaves ne babatwala mu Buwarabu eyo naye bw'otuuka mu Buwarabu saawa eno toyinza kusanga Omuwarabu ng'alina omusaayi gwaffe guno ogw'abaddugavu. Ekyo kitegeeza nti abasajja abo basosola nnyo at least America olaba nti obusosozi bwe buli naye walimu intermarriages nga zibeerawo. So embeera bw'eba ekaaye Buwarabu eyo tubadde tulaba abaana babuuka ku bizimbe betta
omuntu bwatuuka ku point eyo banange mukomewo Uganda yaffe wetuli tujja kubaaniriza abamu bayinza kuba bali scared nti bajja kubasaba kasente embeera tugimanyi naffe eno tetuli bulungi mukomewo ate minister initiative eyo bweba mugiteeseza mujongere mu maaso ekole kubanga bintu bingi bitubadde tulaba government promisinga naye nga tetuukiriza sente zivaayo tulaba kyezikola so oyinza kulaba nga ennyonyi emu evuddeyo ate abalala ne babalekayo oba ne baleeta abaana b'amaanyi babasasudde ku kasente akatugaawo ate waliko abaliyo nga tebalina naza kusasula so mbadde ndowooza nti bwe ba pick up points ezo weziri mu making sure mu following mpaka Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia mu following mukole ki mu making sure nti abaana abalina okujja bazze ate tewali abakyajinga ate long term solution jempa government etekeyo embassies mu mawanga ago waliko amawanga agatayina embassies eyo zikata Ugendayo nga toyali embassy ya Uganda Saudi Arabia ndoza Saudi Arabia ina embassy Dubai teina embassy so no sanga nga tewaliyo embassy omwana wa Uganda nabona taina wagenda so banange government muzimbeyo embassies bweba musaze mukola international relationships with those countries put embassies. That is my humble request. Thank you. Minister Agambye boba wazo musango oba watta muntu oba wakola ki awo tebagenda kusobola kuyamba. So making sure ntoina criminal record yonna ne just bakubanja bubanja kasente ke kabadde kakwekukumya oba kasente ke kabadde kavidde ko obuzibu gwo kubanga oli stuck mweri eggwanga government yavuddeyo kuyamba mu nsonga eno ebyabadde bigambo bya minister twabirabye ggulo twabirabako mu week eyo gye tuli mu kuggala ng'abyogera mu mawulire ne ku TV ezenjawulo muganda wange ensonga eyo yongera ogitanyako kakati nze ku nsonga eyo kinkwekatako nnyo kuba nange ng'omuntu guyinza okuba nga gwe mulimu gwenkola ki gwenfunamu akawogo naye baganda bange bangi musa omulimu gwaffe mutya mugane musuubiza abaana emirimu nga tegiriiyo essaawa zino yes gavumenti eyingiddewo kigikakatako olw'ensonga gavumenti ewa abantu bano bonna abakola mu gino emirimu license kyakubiri tosobola tutambuza muntu n'omutwala nga tokkirizibwa gukolamu naye gwe omuntu n'okeera enkya n'ogamba omwana muno mpa miliyoni musanvu n'ozimuggyako n'azikuwa oba atunze ennyumba ya kitaawe oba atunze ya jjajjaawe oba akoze eki amanyi wajja ssente naye nga gy'omutwala teriki mulimu n'omanya nti yes ngenda kosa miliyoni 2 oba 3 ntambuza omuntu ono agenda eri naye nga teri mulimu gy'omusindise gwe sitadde mu visa tiketi n'ebisigadde gwe endala n'ozeezibika ekyo tekinyuma mwe musinza okubonyaabonya abaana bano abaliiwa ebweru kubajjukira essaawa zino buli omwana anoonya kubeera bulungi abantu bali ssente ze bagaba nnyingi omuntu w'obanga housemaid ofuna emitwalo 9 omwezi ku kakadde nga wane Uganda housemaid bamuwa emitwalo 7 ku 10 eri eba advantage nti additional value era omuntu alina amagezi ng'atambudde n'abuuka n'agenda eri n'akomawo wano aba mugagga naye buli woogenda nga otaddemu akasente n'abaana bateekamu naga ntadde miliyoni 7 taddemu 10 taddemu 25 ng'akimanyi mu mwaka gwo sente zange zijja kuba zikomyewo oguddako nkole nga gwange ne waaba yeewoze naye gwe buli wotwala omuntu n'obeera nga gy'omuntu ateri mulimu bali abantu tujja bayita ababi n'olusi ffe tubakaka olw'ensonga sisuubira nti omuntu ajja gampa omukozi omumutwalire amutulugunye yes bibaayo naye waliwo abantu bemutwala nga tebalina mirimu oli najja n'alonda mu kiyumba mubataddeeyo mu kampusi baliyo balinze najja nagagwe gundi nkusiimye wakula bulungi olabika olina amaanyi n'akutwala n'akuteeka mu nnyumba y'abantu 30 omuntu omu bakusuubira oyoze ogolole ofumbe osiimuule okole buli kimu n'emboogi naaze buli kimu okikole ate nga kugase n'abagala okutuluganya bya laavu so baganda bange yes government weba yavuddeyo negamba okuyamba yes evuddeyo naye eruddewo kuba ekintu kino si kyaleero ekintu kino bade bakifollowinga government yaffe yavadda oba amabega kaawo yavaayo negamba nti twagala company ezigenda okutwala abantu zibeere registered
era tuwadde company gundi license. Kati kyembuza abo ababona tebalina companies abatwala. Kyakubiri wabanga agent yamutwala, agent yo bamumanyi era akolera under which company, because I know ba agents bangi berimbise mulimu guno n'atagumanyi n'alaba nti gundi atwala nga naye atandika bye bireese obuzibu mu nsi. Otudde nga baga gundi twakulaba ne gundi yabba gundi nga tobamanyi ne bakutwalira obwerere. So n'olw'ensonga eyo gavumenti oba asazeewo okunona abaana abo bakomewo wano, mbadde nsaba abagenda okunona abaana abo kituufu babanone mu butuufu bw'Abannayuganda ne mu butuufu bw'abantu. Si byagamba nti ate ono wa NUP, ono wa FDC, ono wa NRM, ono wa DP. Kuba kyemmanyi ebyobufuzi tebibulamu ewaffe Uganda. Ekyo kikkaatiriza nga nkyogera. Ebyobufuzi bive mu mbeera ezimu ze twogerako eri abantu. Essaawa zino abaana baali badde bayambibwa dda. Ne problemu eriwo eri egi. Ate ono wagundi abakulembeze mwena abali e Dubai, abali e Saudi, abali e Qatar, abali Oman, abakulira abaana aba bali mu diaspora ebweru eyo. Mujjewo ebyobufuzi abaana babayambe baddemu bayiye. Uganda emirimu weegiri. Cause n'omuzungu yakola olugero lugamba survival for the fittest. Mwe mulooza tuli awa. Awa mulooza bano bonna babenja bali awa muli awa. Uganda tuli Uganda naffe twagala sente ziyimiridde. Uganda teri kiremba muntu yenna asobola otetenkanya. Yes, nekyesinga nfundikira kati saagala mpanvu ennyo mbeere mwogezi wa lunaku. Government wosalawo okuleeta abaana abali ebweru baleete ng'olese Bannayuganda, si bannabyabufuzi, si mwana waani, si ani. Wabula gwe tikka oba balumbuye oba baani gwe tikka akasita agamba nti eseeganye mukomyewo wano abonaabonere wano. Kuba wano alinawo obujjajjaabwe, alinawo obukitaabwe, alinawo obusengaabwe, alinawo everything. So mbasaba nga government ate bwe baba bakomyewo ekintu ky'okutambuza abantu kikwateko n'omukono ogw'amaanyi. Temukomaawo. Abafere bangi abakola visa zivaawa, abakola air ticket zivaawa, emirimu gye balanga givaawa. Kino ekintu kyali badde nti ekitongole kya internal affairs ne immigration kiri mikono gyammwe. Mukitunuulire nga abantu mugambe no oguno omulimu gyeguli. Ba agents abatambuza abantu nga bobo webali nga si company. Kiba kyetagisa immigration oba internal affairs ne muyingira mu nsonga zino n'ogamba omuntu oyo sponsor ya nti yegundi. Wabanga yegundi ne mu contactinga sponsor yagala abantu bameka. Omwana ne bamutwala nga alina omulimu. Ne company zifuna omulimu gumu titwetaga kirina abantu babiri bajje bakole waffe. Tubawa $1,600,000 oba 8 ne balanga omulimu gwa $3,000,000 n'akalango ne bakayisa ku TV ne radio. Bo ababayisa ku TV ne radio mufolowinga obulango bwe balanga oba mufa kimu kufuna sente. So n'olw'ensonga eyo tugoberera obulango kuva ku mulimu gye guva ku bantu bwe gugenze ku bulango obuyitibwa ku TV ne radio na buli wamu. Embeera ejja kutereera abaana abo naye kati kibabonyabonya kimu. Kitegeeza nti omuntu waba afuluma wano tebakola follow up kakasa gyagenda okukola kituufu kyagenda okukola kyekyo kyagenda okukolayo. Maliriza ensonga eno ngense zimu bwe zikola ebulayi. Gavumenti yafoogira genda mu America basooka ne bakubuuza ani akuyise kiki ogenda okukolayo. Abamerika ne basooka ne bakonfaminga ekyamazima. Abamerika ne basobola kukkiriza kutonya ku ttaka lya Amerika nga tebakonfaminze kyogenda kukolayo. Olw'ensonga bw'oba okyali eno Uganda n'ogamba omuntu ya inviting, I was invited with a family by a family member oba mukwano gwange oba ngenda kukola mulimu work permit yange no kiribo kinebo kiti bansasudde sente bwezi ne bwezi batuukira ddala ku ground ne bakonfaminga nti kituufu wavudde Uganda ogenze mu America kukola ABCD n'agenda okukozesa ABCD yono era omalayo ebbanga bwediti kiribo kiti nebo kiti simanye abagenda ebawalabu kibeera kitya ssebo kimaleyo kakati olaba ensiza abawalabu ensiza abawalabu yafuuka nga olaba Uganda kimanyi wano munansonyi okwogera ku nsi yange byenjogerako mazima njagala mbabuulire Omusudani ave Sudani najja wano n'agulawo nga teri amubuuza gy'ajja ssente teri amubuuza gy'ava tosobola kikola mu nsi ndala yonna. Kyakubiri omuntu osobola okusaba visa ya America oba Bungereza n'otwala emyaka 5 nga togifunye
ne visa y'ebuwarabu osobola ogifuna enkya nga wagyagadde leero naye nga golooza ani agigaba gwatugamba kuba gwabikolamu visa ebeera between ensi gy'ovaamu n'ensi gy'olaga so n'olw'ensonga eyo bannaye ekintu kino tutereeza omulimu guno mugulaba abantu abagulimu njagala nkubuulire kyolumbye kyetufumita si kitono olw'ensonga tufumita mboozi era bino ebigambo byaffe gino views zaffe tetufumita bantu tufumita mboozi tuwaya nga wonagamba tulokkalire kwata akatebe tuwayemu nkunyumize tuli mu kwenyumizaamu at the same time namwe abalaba nga tubanyumizaamu ku bigenda maaso so kakati ndi mu kufumita ensonga eno lwa nsonga sijja gifumita nnyo olw'ensonga mu nsi yaffe Uganda essaawa zino omuntu ng'alina akasente nga munene nga talina kampani etwala abantu bweru taliyo gwatugamba kuba ffe tetubimanyi mwababikola mu business njagala onoonyereze ku kampani zitwala abantu ero bajja kugamba eno yagundi eno yagundi eno yagundi eno yagundi kati kambuuze ababonaabona bayita mu kampani zino oba sijja kufuuka mwogezi wa lunaku kuba eno si speech day wala tufumita buki bufumisi naye mbalekedde akabuuzo ako mwabali eyo bannanyini kampani abali eyo abaana ababonaabona bayitawa era ani abavunaanyizibwako kuba gavumenti webanga evuddeyo negamba egenda kubanona kyali badde kya buvunaanyizibwa nnyo kampani zino zonna actually gavumenti yalivuddeyo negamba kampani zonna zetwatimbe ziri registered kuba gavumenti yavayo neyewa list eya kampani ezitali ntuufu n'entuufu kati kuva we yakola ekyo yali badde evayo neeta kampani zino entuufu nezigamba twe list y'abaana bwewatwala no ne babaleeta bonna ne balyoka bagamba ku baana boolina baliwo abatalina mirimu ababonaabona neebazza olw'ensonga mulimu abaana abali ebweru nga babasiba nga tebalina misango nkumalirayo kakangemu katono ogambye bayitawa kiri kitya kampuni kye yabatwala naye obadde okimanyi nti mulimu omuntu kati nganze for example katugambe njagala genda kweyiya nenkwata obusente bwange nengula visa wano biki okitegeera nensasula ngenda ku visitinga bu visitings nentuukeyo nendookingirayo kati abantu type ebyo nabo mwebali kalunzi okubuuza babuuze zi kampani ejja kuwa nze nina bano neri kampani ekuwe nina bano neri ekuwe bano kati bano abeetwala bokka nga bakinnoomu baba basigalidde saba nkikuddemu osobola okugula visa ya America ebwalabba abaana bazifuna wano my question is one osobola okugula visa ya America n'olinnya n'ogenda America kiba kizibu oba olina okuba n'ensonga enkulu ekutwalayo kati lwaki visa ya Buwarabu eri accessible eya Uganda eri accessible because anyone I would say any fool but I won't say that anyone can come into Uganda anyone can go out of Uganda lwaki visa yaffe teina value nti omuntu averi yegomba okujja mu Uganda naye nga ffe twegomba bali bajje muno mbadde nsaba nti visa zibeerenga okuaccessinga visa kintu kinene passport yabeerako ku mitwalo 10 esaazi ziri ku mitwalo 45 naye nga weewuunye 45 ze bagamba tugifune malayo sewo mpo obudde bwange ndeka nfumite kakangemu nze point ebadde bweti point yange badde kiriya omuntu ava wano ng'agenze ku visitinga kikunyonyodde nti visa yafuuka ya layisi nti visa anyone can access it interviews America bakuwa interview ne bagamba jangu leeta akutwala akweyimirira oyina sente meka ku account oyina mmeka niyo omwana omujja mu nnimiro wali n'omuganga kutwala Buwarabu mulete sente bweziti ne bweziti nazirete ncha nafuna visa nagenda nakola eri gyoba ogenda obogenze kulima wa nnyoko bakitaawo so kati kyembadde ngezako kugamba mbadde njagala nkubuulira amazima nti visa eno ensi zino ez'Abawarabu nsi nnungi olw'ensonga etuwa akasente akayimiridde ng'omuntu yenna we yaligambye naye njagala nkubuulire bakugamba cheap things are expensive tuteekamu kitono ogenda okukola naye tubonaabona America visa yaayo oba ogenda mu America weetaagisa okuba ne miliyoni ekitono 4 oba 10 oba 15 naye gwebeera ne miliyoni zo 2 enkya oba oli Dubai naye ng'olina mulimu ki
Ogeze kulambula bulambuzi. Same applies to Uganda. So ekirala tebakuwa employment visa. Bakuwa visit na tourist visas. What is that? Jukira bakugamba ne obera Uganda ne bagamba tukuwadde omulimu. Ne batakuwa contract. Oba toyina mulimu. Signing a contract era ne wabera nga bakuterminate nzenga omulimu gotegweddeko genda mu court. Nekati mwana agenda lopa wanga ina visit visa oba tourist visa. So naba abantu mubamanyi embera muze muri abana ba complaining. Amujaga abana bali makomera babasiba nti bakola emisango ninga ate amazima baba wayiriza buwayiriza. So nolwensonga musalawo nti munonye bana Uganda mubanone tusigale enseyo nga terimu bantu babunda badde wano kati tutandike system buto nti buli muntu agende bwarabu ayinaita mu system mweti mutekawo system kwa bujo muzikola teri kitasoboka Uganda tuwala watu yina katwe abana bakowole bagende ku pick up points. Yes nkowola abana Uganda mwenna abali mu diaspora musiza abawarabu zonna bambi mbegayiridde gwe wawuliranga enseganye tokyalina kyakola toyina ntandikwa toyina ki newe kibanga olaba tokyalina future maaso komawe Uganda oye ebirungi biri mu maaso netogenda kuyiza watali bamawonze saa zino olaba ndi wano Uganda ufune ekyokulya ekyemisana n'ekyeggulo naye ate ggwe gy'oli ekyemisana n'ekyeggulo ogamba okirye ojja mala wiiki 2 tolidde kubanga olidde ekyemisana n'ekyeggulo ojja kulya eki so bannaye mujja kudda ate ffe abali ene Uganda tulina essuubi mu abaatambula timunnaye mugenze mutukolere so nakindi abantu batunze ebyalo batunzewo batwala omwana waabwe bweru kumbe baamufera so n'abafere stand warned omulimu gwaffe mugutta titukyalira abantu betutwala kukola olw'ensonga sente muhazirya buli omu bamubye emirundi 3 bamubyena akubuza nze tonziba ogwokutaano kati otandikirawa government yasazeewo okubanga eno n'abanna Uganda abasuka mu bina bagenda bazze wana Uganda bakoze batya bagambye 452 be baka receiving yesterday but I don't know today. Mu mbeera eyo mugana nga bw'oba tonna amawulire ago gabadde teganda kutuukako ffe tusazeewo tugakutegeeze kozesa obwangu obw'ekitalo okole research mu ggwanga mwoli naddala abantu abali Dubai, Abu Dhabi n'ebitundu ebiriraanyeewo n'abali Saudi mwenna gavumenti egenda kubanga ekola ki ejja ebanunula ebaze Uganda olina kiwandiyagadde okwongereza okwo kyenyinza okwongerezaako kiri nti banna Uganda buli omu ali eyo bw'oba bakukimye oba bw'owulira bino bye tugenda okwogera wano make sure ogenda we bagenda okukimira okomeewaka kuba ebintu si byangu bw'oba tolina mulimu naye abakola mukole that's good mukole mwabalina emirimu gyammwe it's okay naye gwawulira nga ensi ekunyiga come back kyenjagala kwogera ku bana Uganda abagenda ne babafeera kiriwo ekiti abana Uganda naffe fenyini tuli bafeere abagenda yebweru waliwo abatandikayo balinga kale abakola kampuni nabo benyini bayita abaana ne babasindikira sente eri ebweru mbugenda kufunira omulimu benyini abana Uganda abali eyo abagendayo okukola benyini ne bayita abana Uganda baliwa abali e Uganda tugenda kubakolera ki bafunira emirimu eno toyita mu kampani gwe sindika milioni 4 oba milioni 2 eno omulimu weeguli genda ofune visa simanyi visiting visa oje tukole bonajja tujja kufunira omulimu omuna Uganda ng'akola ki ng'agenda bw'atuuka eri byakweyiya tewali mulimu ng'addawo bamufera dinda katugende eno mu kikampuni tuyiye eno katugende eno bed space obanga wogamba nti wepangisiriza omuzigo bajja kusaba wazze otunze buli kimu ozze okutuuka eno tolina adde 10 ozze mu bed space buli mwezi ya 600 toyina mulimu kitegezo katatandika kubira abasigadde Uganda bane mu nyambe mu mpereze sente sasule bed space visa etambula otuuke bagambe overstay ebyo byonna byakusasula osasula bed space kwegamba bannange ebintu bino biwanvu mwana wa maama obanga oli eyo ng'olira ensi ekunyize ebyo byonna bikutamye linnya ennyonyi ejja eya Uganda ejja oba kyonna kye banaleeta okomewe Uganda malayo point kati nga manemeka nga bwabagambye nodda mu kusasulya simanyi bed space visiting visa nga bwegwako oyagala working permit tebanajja kufunira omulimu kale kitegeeza tewali ng'odda ku street odda mu kubonaabona nga bakukwata
nga bakuteekayo n'ekirala mubadde mugamba abaana abagendera mu companies waliwo abaana bagenda mu companies ne bafuna family z'okukoleramu ne wabanyiga abaana badduka abamu badduka mu biyumba ne badda ku street kati abo tugenda kunenya company mututte obuta following up pakeri gye baba tutte eri mu biyumba oba family ze baba tuttemu okukoleramu kuba abaana badduka abazungu abamanyanga bawalabu bagala okwebaka ne baganda baffe basista baffe bagenza okukola eyo babagala kwebaka nabo ate bwe webaka naye omuwalabu omukazi lutalo abalina okutta abaana babase basista baffe bagala kwebaka nabo omwana bwagaana n'omukaka bibamu okulwana kati omukyalo oli bwakusanga okitegeera talowooza oba biki mbo babbawe yayagadde ono yaba manyi obadde seducinga bbawe yebake naawe so embeera eyo mbi waliwo omuwala ayaveeyo yali anyumya ku mbuuzi nga bwe yali etambula naye yali akola mu nnyumba nga mukama we omukazi bw'aba agenda okwegatta oba okwegaddanga ne bbaawe ng'amuyita amugamba jangu olabe engeri gye tukikola mujagala obeerewaawo mpaka bwe tumaliriza emikolo gyonna ne bagikola ng'omwana alaba mwana w'obuwala kati ekyo kiba kikemo mukazi wattu awulira nga abugumye bamuyise alaba bye mukola kibi nnyo kibi nnyo naye nze njagala kumaliriza bwe nti waliwo omwana gwe baŋŋamba abeera eno baali eyo ne bafera owulire abaana bagendeyo bannayuganda twebereremu oba tugenze kukola tukole batuuka eyo ne bafera omuzungu bali Dubai. Yes. Abaana bwe bagenda bafera omuzungu bwe bafera omuzungu bwe mpulira e Dubai eyo Fumita emboozi tuwulire leka mukulu asooka tunyumize kaboozi kano mwana wa mama Fumita fa amatutu teze tuwulira bino ebintu gyebiri tunyumize gwanyumya Abannayuganda mwe bagenda okukola bwekuba kukola mugende kukola si kufera bafeza abantu sente zaabwe tuwe mu kaboozi k'omuzungu akabadde kadanso tukwata omubabiro kati ngabo bimanyi bino embeera eno y'okweyagala embeera y'okweyagala bagenze kweyagala kumbe babala sente okumubalula sente ze ne bazibalula sente nnyingi nnyo era abaana babakwata omuwala omu bamukwata nawulira myaka 2 nga bamusibye nga bw'ogambye bagambye bagenda kimaata ayinaki ayina omusango kati oyo omuwala anaakomawo kati ali ku myaka 2 okira kati gavumenti ekyegenda kikola etya talina ngeri gyeyinza kyegenda muleka bagambye bano abantu abali mu university ng'akasente kabagezeko tebasobola kukasasula kati yensonga lwaki njogedde kuba emisa abaana naffe bwe tuba tugenze tugende nga tumanyi our focus oba kukola tukole twoda mu manye nakuyo oyagala kuferera eri ferere wamwe Uganda buli wamusi kufera bajja batta nze maliriza bajja batta naye bana Uganda please mukomewo ofunye chance opportunity weziri komawo wakako kambako mukomewo temubonaabona muli baganda baffe okwongereza kwekyo waliwo omuyimbi Omumerika amanyikiddwa nga Akon mu Senegal we yajja Uganda wano yatugamba ensi kati for example Uganda nsi third world country kyakula okitegeera ziri first class zetwagala bazi first world zakula dda kitegeeza nti opportunities ezisinga obungi baziryawo alefe ensi ekyakula for example kati Uganda wano bantu baballe abalina emmotoka ez'amasannyalaze naye bw'odda olina amagezi go ng'omukulu Kayiira Moses osobola okudda wano naawe n'okola emmotoka ez'amasannyalaze n'okola kikampani gaggadde n'ogaggawala olw'ensonga Uganda tezinnatuuka okitegeera nti kitegeeza opportunities zetulina e Kampala mpitirivu n'okusinga eziri ebuwalabu mu nsi eyakula edda olw'ensonga wano Uganda katugeze buli lunaku batwala abantu 50,000 Nairobi batwala abantu omutwalo gumu Tanzania ochegeera nogende Djibouti yonna batwala kati emirimu katugeze baba emirimu emitwalo 2 ng'ensi 50 zitutta abantu katugeze mutwalo gwo gubagulibwa kakati malize ku nsonga yaffe oba nyongereze wano badde osabye akazinalo ngoyagala kikubamu awo fumitemu akasemba badde nsabye ekintu kimu ku nsonga y'abali babayise batya bebasiba abasibe olw'ensonga odduke wa mukamaawo n'ogenda ku street ebiseera ebisinga naddala abaana abali e Saudi mu nsi nga Saudi bakama bawe balina passports zaabwe be balina ebiboogerako kati wodduka automatically police ejja kusaba ebitambuliso ebikusabe nga tobirina bajja kusiba n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba government webeno n'abantu bano weegamba nti abalina emisango ebaleke mbadde nsaba egendeko mu makomera ekwatagane
n'abantu beeyo prisons zeeyo erabe engeri gye bagenda okikolamu okulaba kuba mulimu emisango egita misango bajawule mugano wekiri waliwo aidan disorderly waliwo fragmental delicto waliwo ababbi okusinzira minister bwe yayogedde mu statement ze yayogedde ng'agamba abalina emisango bayinza obutakigenda mu nnyo ekyamu emisango naye bano nti bakubanja ssente overstay biki minisita bwatyo bwe yatugamba ekyo kituufu naye mbadde nsaba nga weesazeewo kunona abannayuganda mulimu abaana batalina misango nga bamukwata nti kati ekyadduse overstay simanya atalina sente za bed space ali awo ayagayaga omwana adduse nze mbadde nsaba ate kati osobola okubula Saudi oba Dubai n'osigalawo tumatikali bakuteeka mu kkomera naye ng'ate tebategedde ensonga ki ekuddusizaayo abeekweka mu buyembe babaayo nekibaayo naye kati kyembadde nsaba nti gavumenti egende ne mu prisons zaabwe erabemu emisango mulimu emisango waliwo abaana abatemu waliwo abaana kale mulimu emisango eminene nga okusinziira ku gavumenti kyo kyenagamba ne mulimu buno obusango nadduka wa mukama wange yali antulugunya ebisolo kinoonyerezaako n'omanya oba kituufu nadda yes it's a long process ne muba musazeewo okukolera ggwanga lyaffe oba ggwanga lyange oba ggwanga lyammwe banne mukitunuulire abannayuganda tubeetaaga kuba singa kibadde ekiseera kya kalulu baali banonye katugendeke wa Ivan Size kikyoyogera ku nsonga eyo mu bigambo kimu bibiri kintu kya minisita kyeyogeddeko kyokunonayo abantu baabwe kale gavumenti nze kaŋŋambe ezuukuse ebadde yeebase bbanga ddene abaana bafiira ebweru abaana babonaabona naye nga beebase naye kati baba bazuukuse fayini bagende babajjeyo naye balowoozeeko era nga manimeka aye manimeka ono omulaba be basajja abasinga okutwala abantu abo manimeka katukuwa omukisa bannayuganda batulaba abali ebunaayira abali ebuwalabu katukuwa omukisa kampuni yo bagiyita batya kanamba kayiseemu bwe kiba kisoboka actually okuyisa kampani yange kyalibadde kirungi naye simanyi bwe kinaabayisa naye nga nze bayinza okulowooza tuwazze kulanga bayinza olowooza nazze kulanga nemanya okolera bukolezi kampuni nkolera kampani tolina kampuni nina nkolera kampuni oli CEO waayo oba CEO sewe okutuuka ku kitibwa kya CEO kinene gwomu ku bakozi b'omu kampuni agenti mu kampani emu wane Kampala ate nga ya muntu w'amaanyi bye sijja kwogera so kati mbadde nsaba amanya ga kampani tugaveeko today wa Ivan Size tugende maaso nga tukivuddeko ku ekyo nze ekintu kino nkikaatiriza nti abantu abatwala abaana ab'ebweru naddala ababonaabona kampani ezo z'abantu banene era nga manemeeka bwe yakikoze eki bwe yakyogeddeko bazze kuviira ddala mabega nga bawulira ebintu ebiveeyo naye nga tebakola ki tojja kukwata musuwani yaani ya taatawo ya boosiwo okitegeera naye babanga beewaddeyo ku luno ne bagamba nti bagende bajjeyo abaana abo ababonaabona basootinga ensonga zonna yadde abaana bali mu makomera babanoonyerezeeko misango gya njawulo oli bw'aba mutemu bamulekeyo naye oli nga bamusibira bintu bya kisiru nga bye tulaba baana bamutulugunyiza tebamutadde mu kkomera oyo bamunoonyerezeko akole ki akomewo ate n'abannayuganda nze nfunika nga ŋŋamba abava ne mugenda ebweru nga mututte maalo mulekeraawo abaana batwala nnyo amaalo ebweru ofunye visa ogenze kukyalawa ago maalo nze nga yita maalo ogenze kyaliraani abalone tourist visa sebo ogenze kulambula n'ekirala okay n'ekirala nange kyembadde nyizo okwongeza ku nsonga y'omwami ono kampani zino sijja kugamba nti kituufu kigambibwa mbu buli mwana ava wano abasasuddwa sponsor amututte nga bw'ogamba nti ompadde omwana wo bansaba omulimu neetaaga abaana 2 obuli mwana ku baana 2
abeera asasulwa ssente ze ne zijjawa nate naye ne bamusasuza ne wano ne bamusasuza bakola ddabo kwegamba agent afuna eno neeri nayo n'akamayo ali awo akuba eno n'erya sajja nga bakola ssente abo kati gavumenti nga tonnaba kulaba bintu bino kugamba nti no n'abaana kampuni zino mudde muzeesengejje mumanye nti kampuni ki egenda okuntwalira omuntu yesi emirimu gye giri emituufu n'ekibonyabonya abannayuganda bagenda eri kwetunda abaana bava wano ne babatwala eri nga bamujja wano okukola mulimu n'agenda kuwakola bwamalaaya kakati njagala nkuwa example esudaani tewaliyo bwamalaaya esudaani nga baagala mukazi waabwe ki sodde bulungi ogambye esudaani tewaliyo ki esudaani kigambibwa kuba saaliyo kigambibwa tewaliyo bwamalaaya emyaka kyegyo egyemabega egiyisa abannayuganda katonnagendayo naye essaawa zino ekisinga otutemya abannayuganda n'okutussa mwatwala obwenzeeri mwayigiriza abantu beeri ki ssente baali bakyali mu maalo gaabwe mpa omunnyo nkuwe ente mpa omuwala nkuwe kino mwene mugala mutwala obwenzi bwammwe mwagala ssente mwagala bakazi baabali abannayuganda bangi baatemwa so kyekimu ekiri mu bawalabu ebuwalabu teri bwenzi ebuwalabu teri mubbi waliyo kye bayita sharia law naye eryo etteeka abannayuganda bo bakulaga nti balimenya ne batandika obubbi ne mutwalayo obwenzi nti omusajja wabanga akyalina ekimirimiri akimalira ku ggwe ate nga naawe gwe mulimu ogwakutwala mu nnyumba ye so lwaki tebakutulugunye n'olw'ensonga eyo mbadde nteesa oba mbadde nsaba bino bigambo byange si bya gavumenti si bya muntu era si bya NEKOZ TV si byange bya mukulu ono nga ye mukulu ono nga ye si bya NEKOZ TV byange manemeka nze ni mukozi wa ssente nkusaba maama oba taata oba mwana oba ki woba otwala omwana wo noonyereza buuza kola buli kyetaagisa onoonyereze kampani emutwale registered naawe nga gavumenti noonyereza kampani eno tugiwadde layisinsi ntuufu okubonaabona kujja kendeera kuba kati omugugu guli eri gavumenti ssente zigenda onoona abaana abo n'okubazza wano zisobola okukola enguudo nga 2 oba 10 so n'olw'ensonga eyo bannange gavumenti kino kiraga bulagajjavu bwaffe nga gavumenti so mbadde nsaba ssente zino zetwonoona mu bino ebintu ebitalina mugaso nnyo oluusi byonoona emirimu gyaffe ezo ssente zaali badde zigenda ku kintu ekirala kyonna so n'olw'ensonga eyo muganda wange benja kyenjagala okubuuza yes gavumenti egenda kima abo abantu oba etandisa obba kima kirungi okubonaabona okusinga ng'ovudde ku kwa street bano abeekwese mu mayumba mu famire ze baba tutokolamu gavumenti erinayo etya obuyinza eri munda egenda followingayo etya kubanga kyendabaawo nze nsobola okukantingamu katono sigenda kwogerera ludda wa gavumenti naye kino bwokitunula psychological n'omuntu bawulijja asobola okiraba nti abantu bano bagendera ku zi contracts abasinga nti woosayinize contract y'omuntu ebiseera ebisinga ogitaminatinga kasente kati gavumenti talina ngeri gyeyingira mu bintu byo byowasayininga n'okkiriza ng'oli mulamu otegeera otegeera ekintu ekyo bikansolinga kiyinza okubaamu ekikalubamu anti ngamba katawo ye n'akolawo etya kuba okubona tuli mu kwogera okubonaabona abaana babonaabona abasinga no si ba street abali mu kubonaabona kuba ba street babakwata naye abasinga bali mu biyumba bali n'eri mu famire zabataddemu okukolera contract eyo yereeta obuzibu eyo n'abaana bwe leka ayogere manemeka nedda munsonyiwe olaba wano otta omuntu yenna atali munansi otta omuntu wano atali munansi gavumenti nekuteekako akazito kootalabanga naye abannayuganda abafiireeyo bo bakikola batya okimanyi wano e Uganda osobola okuba omusudani ne bakusiba emyaka nga giigyo oba forena yenna naye ate eri tusiba twa video basaba ne Uganda bakoze ani abavunaanyizibwako gezaako okwone bukonyi babayita baloko so babayita baloko kaswera kamuliko check owedde loko akazwa kamuliko nokakona hodi bakukutte edda ssebo tukandiriza ensonga yange gyembaddeko yeeyo nze mbagambye eri munda tugenda kukola tutya kuba bino ebintu byonna batono nnyo boolaba nga batulaga abafiridde ku street batono nnyo era ogenda wulira abadde adduka ava mu kiyumba abadde adduka oli abadde kalina neyeekasuka naye kati bano be bagenda okukima be bano ababadde kuki
ku street abeekwese bebe babanja abo be bagendo kima naye kati abali mu ndeeri nga bakoyeyo mulimu abaana be basibireyo nga tebabakiriza kutambula nabanga abona ne bamusibireyo mu nyumba teri ku accessinga wabweruyo anti ne yes jeje kiyumba naye waliwo aba omuntu ng'obona nga you can't access anyone tosobola kuvayo n'ogenda kubano company waliwo company zina offices ezo ensuubira noza accessinga n'obabulira oluusi company we bazibulira eyo nazo teziteekinga tezitwala buvunaanyizibwa kati eyo yo tugenda kukonayo tuti eyo munda eyo abannayuganda simanyi kati katulaba gavumenti omwalabu tasobola kujja kukola wano research we n'atuuka mu ghetto zaffe munda n'atuuka nga gavumenti temuwadde lukusa kandi gavumenti yaffe ate ku ngeri gye yeefuulamu bize oyinza okwekanga nga kibazibuwalira ogenda okusaakinga eggwanga eryo dituuka ate ng'omuwalabu ye muntu ali sensitive yeeraliikirira bisawa 24 tasobola kuba open kuggulira kuyingira paka eri munda awo tukoze tutya kuba abaana abasinga ogwo omupiira katugusambe nga tugukwasa gavumenti omukulu byateesezza mu biwulidde bekikwatako ab'ekitiibwa bekikwatako wabadde olina kweyagala okuyisa ku nsonga eyo muganda wange neyanza omukisa guno manemeka agambye nti okufuna visa ya America kintu kinene nnyo ate okufuna visa ye Buwarabu kantu katono ka raisi ensonga eyo badde njagala ngitangaze bulungi nti okufuna visa in fact bweba amawanga abiri gayina relationship nungi nuboto tega ne visa tuwetaaga kati nga obuyinza kuva wano ogende Kenya nga toyina ne visa just to show your national ID mawanga gona gatwetolodde wano Sudan no just ID kati obuzibu buli si bya visa obuzibu buli ku management eri Uganda ava wano n'agenda government tekimanyiko n'atuukayo ne government eri nayo ne balima kumutracking kumutegeera so obuzibu obwe buzibu naye visa singa ne America visa yayo nga eyanguwamu kyandibadde kirungi okufuna visa ya America tekirina kubeera kizubu kino okubeera kyangu bwe mba njagala kugenda America ndabeyo kakangemu katono olaba endamu katono olaba Uganda Kenya kyangu okusala booti ku lusalo naye Mexico America bali bamulirwana beerinanaganye bati naye olaba just labayo Uganda ogenda kubuka amayanja amanene okugenda mu America ssebo ne Mexico ono atudde wano twerinanaganye naye kati olaba ono Mexico ono America kati okusala just obusazaawo gwe muna Uganda ogenda kibitinga oti okusinga mu Mexican ali awo ku ground yeyo yensonga gyembadde njogerako nti relationship Mexico ina relationship mbi ne America kubanga emyaka jedda muba bamanyi Pablo bakukuzanjaye bagisaamu so America teyagala ku contaminating community yaabwe n'enjaye ndowooza ge mateeka amakakali kubanga tebagala terrorists bayitire Mexico bo security yaabwe eri tight naye bweba mwina relationship nungi oyitamu waliko n'amawanga agateetaaga ne visa okugenda wa America ngova Canada oyingira America va Canada oyingira America bulungi naye ova Mexico oyingira America rutalo kubanga relationship history yayo kyebadde ntegeeza nti oyogera ku relationship mwana okirambulwa obulungi aba Nigeria okufuna visa egende Buwarabu mu United Arab Emirates chikaluba nnyo era ne visa zaabwe ziri very expensive oza affording from Nigeria to UAE kiri very expensive naye ate bannayuganda kiri cheap nnyo okuva wano otuuka eri mu United Arab Emirates omukulu kyabadagezako tutegeeza olw'ensonga mulimu n'aba Nigeria baveeri ne balinnya ne basooka bajja Uganda ne bafundira bwe kiri relationship eyo eri very hard ate tuli cheap enkolagana yaffe enkolagana y'abannayuganda sefune nkubuulira eno point yange nkikubulira essaawa zino okimanyi nti abannayuganda temusinga abafilipayini kola uliriza abafilipayini bakola ne bali so expensive lwaki Arab countries zaagala nnyo Uganda olw'ensonga ffe tuli balayisi omwana omuyita n'omuleeta nga alina national ID tatekamu yadde 10 reason being bamusasulidde
owulira omukulu ng'atudondodde nnyo ng'otudondodde nnyo tufuula abalayisi oyogedde ku bafilipino lwaki bangi mu bawalabu naye nga bali expensive lwaki bangi mu bawalabu ombuuziza kibuuzo kulambulula ekintu kino olaba abantu bano abafilipine mwe mulowooza bangi si bangi okimanyi nti mu nsi ezitwala abantu ebweru oba mu nsi z'abawarabu Uganda tuliemu ku nsi ezisinga otwala abantu ebweru ekisooka tuyina amaanyi kyakubiri tuli cheap teri muntu wa mu Philippine ngogera kwa mitwalo 9 kasoke mubuuze ogamba made abamu bakola birala bakola gwa kati olaba omunigeria gwogamba mu expensive ayinza okuba agenda kola mu bya IT sebo linda mukatono Abanigeria sebo nabo tebali very expensive visa yabwe gye baseera omuwalabu yakalubiriza omunigeria n'amuteekako akazito olw'ebikolobero omunigeria byakola yogera obuzibu bwe buviiraawo ba agent bano wanange kanjogere mutangaze ngabo kyogedde lina bukatono Ugandans we are not cheap. Ugandans very expensive. Just because linda mukatono just because abantu abamu bambi bava mu kyalo nga bagala bakyuse ku mbeera okyegera bwe bajja eno agent n'asala wa mukube ku mutwe omwana atunze mu buli kimu linda mu sebo sente zijja nga mpitirivu Uganda bamutaddeko sente ogenda funa milioni 8 plus okyegera ekyayi ne kimuddako eno ne kimufumba lwakuba kiraba ali mu mbeera mbi ne kimulimbalimba mbu mwana kakati tugenda kuwa zino lwakuba ali mu bwetaavu ne kikozesa advantage olwa okubeera nti bali ignorant. We are not strong and cheap just because abantu balina obutamanya. Desperate. Abantu musanga bali desperate ne mulowooza mbu bali cheap. They take advantage of them. Ne bakozesa bwe batyo mu byekiralu. Omuntu oba wetaddeko price tag. Nove nongo awo tujja kuwakanya sebo. Point ndala no eyo point nayo kungamba ndireko price tag. Ndikadinzo okundete uwo nja kusaba akakadde. Nemba yimbi wano wekiri. Waliwo abayimbi betumayinde ajja kujja ne mitwalo 10 mitwalo 5. Nino wabera oli agamba milioni 3. Kati faba na Uganda otulaba. Mu nsonga zogenda ebweru sigamba nti tuli cheap naturally. Tuli expensive naye olw'okubanga tuyaggayaga twagala nnyo ate kyakubiri batuleka mu kubeera nti tetumanyi okumanya ko kwatuleka amanyi abamanyi obutamanya ignorance Prince Freeman aizo gaze nze dalaba ku AK47 emyaka bwegiti nze sigimanyi okiwulira ebintu bwe bitobengezako okulaga kati abaana bana basinga ennyonyo ziraba bazirambulanga mu masomero ate tebaziyingirangamu kati omwana kankusazeemu wama point eno eri bwetyo nze kati kansome mutangazeemu manemeka katono olaba ekitu manemeka uliriza Banuganda tusobola osasulwa sente nyingi tusobolwa era tusasulwa Banuganda bangi basasulwa mu mawanga agenjawulo sente enzito naye olw'obutamanya bw'abantu abamu bano ba agent bakozesa advantage eyo ne babakozesa mu butamanya ne mu kubanyaga olw'ensonga abamu contracts tebamanyi nazisoma okyegera tebasaba na contract nga bagenda abamu bamutwala butwazi just ne bamutuuseyo ne bamukola bye baagala okyegera ekintu ekyo osobola kyusa contract oli gyaweereza nti ofuna emitwalo 9 ekituufu kiri bwe kiti Abannayuganda tetuli cheap naye nga ffe abantu twefuula cheap tutya mu nsi yonna ey'Abawarabu genda okole research Benja nkuwadde chance geno noonyereza nkuwadde homework mu nsi zonna ezitwala abantu mu nsi z'Abawarabu nsi kyesinga osasulwa ekitono ekyo tugenda kigugulingako ekyo tugenda badde nga abantu obuzibu obwe tulina abavubuka bangi tebalina mirimu ekyo kisooka ate tebajiza kufuna mirimu egibasasula nga Arab Emirates bwe basasula oyinza kugamba nti tuli cheap naye sente ze babawa mitwalo 9 omusajja yamala P7 senior 4 tewali mu Uganda wano tewali oyinza kufuna omulimu nga kusasula mitwalo 9 nga wasoma senior 4 tewaliwe emirimu mu Uganda terimu so bano ba agent bwe baba ba contactinga offices United Emirates baba gamba nti fe tuyinza ku providing abantu aba sente ntono aba sente ntono Abannayuganda tulina amaanyi gaffe tukola emirimu gy'omu Filipino gyakola omunnayuganda agikola n'okusinga mu Filipino so yeetaaga ne sente zisingawo naye ffe wano kampani ezitwala abantu kubanga zaagala zitwale abantu bangi
kyowola nti esente zigenda zibeera ntono zebabasasula ekyokuzirya sikimanyi naye kyemanyi nti babasasula sente ntono because of companies ezibatwala zibapromisinga nti tujja kukuwa 9,000 omwana ava wano ng'akimanyi ajja kufuna 9,000 tewali omwana agenda ewalabu ng'amanyi ajja kufuna $3,000,000 n'atazifuna bw'aba agenda kufuna 9 zibamuwa zasayininze kubanga ali desperate tewali kyakukola wano